bw'ati tutandise butereevu n'essolo agamba bw'ati amannya gange nze Solomon n'erinnya eddala litajja kwogera naye abasinga bamanyi lya ssolo libankazaako era buli omu bw'atyo bwampita okuviira ddala eka. Lwaki nze eweweeza emitima gy'abantu n'okubazaamu essuubi olw'empeereza yaayo ennungi n'abawuliriza baayo ab'ekisa weebale kulondawo kituufu genda mu maaso ng'owuliriza puroguramu Lwaki nze. Kaakati mukwano gwange agamba bw'ati maama wange yagwa eddalo nga yakamala okunzaala era kirowoozebwa okubanga okuzaalibwa kwange kwe kwamuviirako ekizibu ekyo eky'okugwa eddalo. Teyaddamu kutereera ebbanga lyonna ery'obulamu bwe n'okutuusa kaakano. Nga n'okunyonsa baakwata nga mukwate okulaba nga nsobola okuyonka ekimukola teyamanyibwa n'okutuusa kaakati era n'akaakano embeera etereeranga agira n'abanga atereera ate n'addamu bwe nasemberayo okutegeera ebikwata ku maama. Bw'enaweza emyaka 7 egy'obukulu kwe kundeeta ewa kitange gye ndakolera. Njagala kwebaza Katonda olwa maama agamba nti okuva ku myaka egyo okutuusa lwe nasajjakula sirina nsonga gye nnyinza kwogera mbi ku maama ono. Abadde maama ddala okumala ebbanga lyonna tindagwa mu mikono gye era abantu abasinga baali bamanyidde ddala nti maama ono yanzaala ne bato bange baakula bamanyi bwe batyo nga bamanyi nti maama yanzaala olw'engeri gye yandabiriramu gye yankuzaamu era n'atansasula nange nembeera ddala omwana ava mu lubuto lwe newankubadde nga si bwe kyali. Nkulidde wakaawo ne baganda bange ne bannyinaze nga n'abasinga abakulu bange ate waliwo betwenkana emyaka waliwo ne beesinga emyaka. Nasoma nenkoma mu seminari ey'omukaaga. Okusoma kwange tekwali kulungi nnyo kuva emabega yonna era bwe ndatuuka mu seminari ey'omukaaga saatawana kweyongerayo naye nawakuviiramu wali mu siniya ey'okuna naye muzeeyi nandemerako nengenda mu tekiniko nenjiga ebyamasannyalaze era nembanga mbadde mbikolaakola nga bwe mulimu bwange bwe nakugukamu era bwe mbadde nkolaakola n'okukanikanika ebintuntu ebitali bimu. Kituufu nali nkolagana bulungi n'abawaka baganda bange n'abantu abalala ne bannyinaze. Ebyokwenyiizanyiiza ebyo n'ebyokuyombayomba saabiwanga budde era saabyagala. Nange sibyagala, saagala byakuyombayomba ebyo sibyagala. Manyi kati abaana bakomyewo we bali naye obuntuntu obwo buluusi bubatawaanya ne benyiigira ne beeyombyayombya ne bakola biti ebyo si bituufu. Ono kyagamba nti ebiseera byebyo teyabeera nnyo mwezi mbeera era agamba nti saabiwa budde nga nebonyeeza agamba nti sikuddiza nze nga sikuddiza mu busungu
era kyanyamba nnyo obutabeera n'abalabe bange twakizeeko ne mu byokuyiga ebyokumakya mu kasisimuka ketwalabye nga gye tukoma okuboolera ate gye tukoma okukuma mu ntalo n'ebizibu bingi ebigenze byeyongera naye ne tuyiga okufaanana ne mukama waffe yesu yali omukkakkamu eri omuteefu eri omuwombeefu ataawulira ne tuweebwa amagezi okusinziira ku byawandiikibwa bitwayize entalo tuzirekere mukama azitulwanire bwe bali betumanyi obulungi abaalekera mukama entalo zaabwe mukama azibawangulidde azirwanye n'aziwangula ekyo naawe okisobola ozirwanyidde ebbanga ddene n'okyawa n'oyomba n'ozaayo n'okuloga n'okola bino nayinza okwetunuulira ng'olaba tewaliwo kyeweyongeddeku okujjako ate okwongera okulaba ng'odda buzzi wansi nolwekyo si kyamagezi era si kirungi okuwoolera oba okulwana entalo tuzirekere mukama nga bwe yatugamba nti okuwoolera kugwe kati agamba bw'ati munange kituufu ndali sibeerangako na kitonde kiyitibwa kikyala naye ate si kituufu nnyo nti sibeerangako nakyo newankubadde nga ebiseera bingi nali sibibeeramu naye nali nakikolako sigumu ate sebiri agamba nti ku bantu besijja kwogera naye agamba nti baali babiri bokka gwasooka byali ebyakitweyeyeyo ate mu ssomero kale bwe bityo tujjayo ekifo ekiri oli kye bagambye bannyana bo baali bamuyita nti tabeerangako naye bwe twabuuza tuddamu bw'atyo agamba nti naye wenfukidde omuvubuka w'ekiwago ate nali sikyabigenderako ng'embasima era bannange we basinze okuntunuulirira nga balabanga ebyo si byendiko ensonga zaali ziwerako lwaki nali neesonyiwa ebyabakyala ekituufu nalinamu okutya nga bwe bakyogedde nalinamu okutya naye nga nti obulwadde nti okuzaala nga sinaba kwetegeka nti abakazi baali basaba nnyo sente nga baagala nnyo sente ate nga sizirina bulungi ate bwe nalokoka ebyo nendabikira ddala nga byo kakati sikyayina nnyo mbeera yakubibeeramu ensonga ezo ze zankuumira mu butabeera nnyo mu ebyo nabamu okulowooza nti oba nina ekizibu oba nti abo tebakyala n'embeera yange bwetyo bwe yali wali omukyala yali mu kanisa yaffe yali yakajjamu banga emabega yona nalinga simulaba banga teryali ddene nnyo omukyala ono yandeetera essimu ye yali emukyankalanyeeko ng'alina bye yali ayagala tutereze bamutererezeemuuku kati omukyala ono afuuka mukwano gwange awo ku ssimu nga twogera mulagirira kwegamba ekyavaamu ne tujjamu enkolagana nevaamu omukwano ku saidi yange bwe nalabanga omukyalo ono alabika nga nsimbi nakiraba nga omukisa kubanga mukyalo alabika obulungi ennyo ate nga alabika wa beeyi kakati nalaba nga sisobola kusuula mukisa ogwo nenjagala ntambule naye ku luno wadde mbadde mbatya naye ono bw'abanga yazze gye ndi bw'atyo anakkiriza
tumaze okutandikawo enkolagana ne Munagondo twalinga tuwuliziganya n'okusisinkananga mu bubba oba mu ngeri y'amagezi ate mu bifo eby'enjawulo ate mudange ng'obufu bwa bbeeyi egamba nga bufuusi bubeerabeerangamu ono yabuntwala nange ate nga yasasula yanteekamu sente ng'ayagala ndabike bulungi ng'ayagala mbeere bulungi yazinteekamu twaziwulidde ejjo wali mu byambalo ojjukira bannyina nga boogera kati kyagezaako okutulaga wano wadde takigenda wala nnyo kale wadde nze nali mwetegefu nnyo okubeera naye mu ngeri empanvu naye yagaana nagamba nti nina kusooka kukomolebwa kino kyampaamuko obuzibu era nakisangamu obuzibu kubanga ekyo nali nayalayira dda nti ekyokunkomolamu naye ono bwakireeta nti engeri yokka gye tuyinza okusukka we tuli ate nga mpulira saagala kumufiirwa nakisangamu obuzibu naye ate nga mpulira nina okukikola era ekiseera kyatuuka ekyamazima ne mugamba nti kaakati ndi ready naye naŋŋamba nti ajja kumbulira ekiseera wayagalira tukikolere era nange dde ngumiikiriza nagumiikiriza ekiseera kyatuuka kyeyagala nkikoleremu olw'okuba nali namalirira era nagenda ne bankomola kwegamba nembanga kaakano ninga omusiraamu ninga si kyali ekigendererwa yali ayagala muntu mukomole yanfubako nnyo mbone mangu akuuka n'otinga era ekyamazima olwali okuwona nga sinaba nnyo nakuwulira ddala ye nayagala tugende mu maaso naye kubanga kyekiseera yali awulira nga tuteeka okubeera naye kaakati waliwo ebyaliwo mulundi ogwasooka byesijja kunnyonnyola nnyo ate emirundi egyaddako ebitaddamu kubaawo akunakuuka n'otinga kaakati mu bufunze twatandika okubeera ddala abaagalana era tusalawo tutandika okubeera ffenna kaakati tugenda yantwala eyo nakifuma eyo kumpi ne tawuni wewali nnyumba gyeyali yapangisa mu kyalo eyo naye ng'ennyumba eriko n'ekikomera teyali nene nnyo n'ekikomera tekyali kinene nnyo nga maaso gaakyo eri wali amaduuka neffe twapangisa mu nyumba yokka n'ebintu byalimu twagenda okugenda ng'ennyumba yagifuna ddanga n'ebintu mu ebiri netutandika kubeera eyo netutandika obulamu obulala era netukkaanya okwesalako ku nsi tusooke tumale okubeerako mu bulamu obulala gawuliddeako okwesalako ku balala kujjako masimu tutandika obulamu obulala twabeerawo nga ndi musanyufu nga ndi ne munnange ono era nga tulina essuubi n'ebirala bingi byetwali tusuubira wano twali bakubeerawo kaseera sekanene nnyo mu nteekateeka ze twali tulina kugenda bweru era ngaekyo nakyo nkisuubira era nga nkyesunze kati emirimu gye gyeyali akola mu bakama be gyali eno Kampala ng'ajja n'akola emirimu gye
kumawere ku Friday ndabeerayo paka ku Sunday ate oluusi naddayo ku Saturday. Kati nze nga nsigalayo buli kimu nali nkifuna bulungi nga bwe nkyagala era nga ndi mubativu era nga mbeerawo waka ate buli kimu ne nkikola singa yawasibwa naye mu mbeera ya mukwano era nga tutambula bulungi waliwo n'ekkanisa gye nali nfunye nga nayo ngenda nensabako. Ne bw'olaba ntwala emisinde twagala kumaliriza baluwa eno, twagala kugimaliriza ate waliwo n'abajesunze nnyo okusinga gwawuliriza be bafamire kubanga bino byonna kati bipya gye bali era kyemmanyi weebali nga bwe nakitegeddeko kegamba tebaagala kabanyenyaako kubanga baagala okumanya ebiddako n'ebiddiira ku ssolo oluvannyuma lw'okumugezaako bo baanabenga gye bayinza okumukomyawo nga bwe twalabye ejjo ssolo n'agaalira ddala ate n'atuuka n'okubeekwekako. Kati Prime Radio yamuzuula n'akkiriza okwogera naffe ebyo by'owulira. Twagala kulaba okukomekkereza kwabyo. Kati mbuuze ebimu ku by'owulidde bali babadde tebabimanyira bawulira by'owulira wano ku radio. Twagala kutuuka ate webinaakomekkereza. Agamba bw'ati mukwano gwange, agamba bw'ati twabeerayo ebbanga lyali ligenda mu mwaka. Twabeerayo ebbanga lyali ligenderera mu mwaka naye nga nze ndi mugumu sirina kyendejjusa era nga tutambula bulungi ne munnange. Waliwo kanisa emu gye twagendako nga tuveeyo ekayunga ne tugenda e Kampala. Waliwo gye twasabiramu e Kayunga ne ate ne wabaawo gye twasabiramu e Kampala. Kakati ye Kampala eno twagisabiramu emirundi ebiri. Waliwo yali e Kayunga awo naye twagisabiramuko. Njagala kwogera ku ye Kampala. Twagendayo omulundi omulala kakati tuba tuli awo bakama abe ne bamukubira essimu ku Sande bamukubira essimu kyava ndekera jaketi nandekera n'akasawo ke n'agamba ajja kunsanga kakati nange nembeerawo saavisi zonna zaggwa n'abantu bonna kumpi kuvaawo nga munange talabikako okuba ku essimu nga teriiko era obudde obwalabikanga butandika okugenderera nensalawo ngenda nansanga yeeka naye nagenda okukebera mu kasawo nga mulimu akatambala ke n'esente zaali nnyingi eziwera akakadde k'ensimbi naye namanya nti ajja kusala amagezi gonna kubanga nalinda ekiseera nga kiwanvu ddala obudde nga butandise okulabikanga obugendera ddala era bwentyo nengenda mpaka ewaka waffe natuuka obudde buwungeera
naye bwe ntuuka bwe nti ngenda okulaba ng'ennyumba egguddwawo, ogenda okwetegereza nga mujju temuliimu kintu na kimu, ekitegeeza nti waliwo azze n'atwala ebintu. Nfuluma wabweru wali ku dduuka mbuuza, kaakati gwe nabuuza naye yeewuunya bwewuunya kubanga yalaba mukyala wange nga yajja n'emmotoka era n'amanya nti tuli wamu, tuli ku lumu, tuli ku kimu. Kati bwe mubuuza bino naye yeewuunya bwewuunya, nenzirayo mu nnyumba ekyamazima nga bintabudde. Omanyi okutabuka? Era ngenda okuba nga avaayo ku bwe nti ngenda okulaba nga waliwo abantu abalingiriza abawali ku maduuka bonna, ekitegeeza oli ow'edduuka alina olugambo lwakoze ng'alaga nti oba omukyala nzituseeko n'ebintu, nokulaba nga batandika okuba nga bakuŋŋaana. Kyenva nyingira mu nnyumba eyali enkalu, nentuula nensaba Mukama andaga ekyokukola. Kati nkomye, andaga ekkubo linyinza okukwata, ekyamazima kati nkomye. Naye wentandikira simanyiiwo Mukama ali bwayinza okuntaasa. Ebigambo binayogera mu ssaala gyenzijukira obulungi, gye nasaba Mukama anzigye mu kino, Mukama anzigye mu kino kye sinaba kutegeera bulungi. Twagala tulabe nga tubifuna mu kaseera akaddako. Kale mu bufunze mukwano gwange ebira tujja kubiyingiramu nnyo. Alaga obulamu bwe bwatandikira awo okukyankalana, kenyeza okusekayo wali engeri gye yavaamu, engeri gye yavaayo eyo. Agamba nti nalinda obudde ne buziba olwokubanga abantu baali batandise okukuŋŋaanakuŋŋaana, boogerayogera, baseka, bakuba bukule. Kegamba nga batandise dda okulaga. Nalinda obudde ne buziba era nenvaayo nakifuma, nenzijja nembayirako kinagenda, nensula mu loogi okumala wiikisi nga ziizo, nga simanyi kigenda mu maaso. Nagezaako bye nagezaako mu ngeri y'okunoonya, naye nga kirabika munnange ono kino kyali kigenderere, kyeyakola kyali kigenderere, yakigenderera, kyali kigenderere. Omusajja yalina nyine kaloogi ako, yandaba nga tandaba na muntu, naye nga ndaba nsuzeewo ebbanga. Yantuukirira nambuuza, nenjogera naye. Naye ebiseera ebyo nali natandika okuba nga avaako, simanyi oba kyava ku shooku gye nafuna eyo, naye natandika okwewulira nange nga nkiraba luvannyuma nga ntandise okuvaako. Naye bwe ntuula n'omusajja ono, kyava antegeeza nti bwe kiba bwe kityo munnange omukyalo oyo yakukolako emikolo, yakweyambululiramu ebizibu bye na buli kimu kyonna n'ebisiranda byonna yabikweyambuliramu. Ekikolwa kye yakola ekyokubeera naawe nga waakava ku ttayiri, bakikola nnyo abeeyambululira mu basajja okusinziira ku basawo ababasindika. Era ebbanga lye yamala ng'ali naawe, omusajja ono yanyumiza, ebbanga lye yamala ng'ali naawe yalina ennaku ze yali abala, era nga nazo zigenda ku ekyo, era ennaku bwe zaggwako
ye tasobola kuddamu kubeera naawe kubanga yali amaze okukola emikolo gye okubanga akweyambululiddemu. Nasiriikirira era ebigambo bino byayongera okutabula omutwe gwange nga byonna byayogera bwe byabadde. Buli kiyaŋŋamba nga bwe kityo bwe kyali era nandaga nti abantu bye bakozeeko ekikolwa kino waliwo ebintu bingi bibatuukako era gye bali nga baalemererwa okuwasa, gye bali ng'obulamu bwabwe bwasiraanira ddala, gye bali n'abamu nga baafuna akazoole, gye bali. Yannyonnyola ebintu bingi omuntu gwe bakozeeko omukolo guno, era waliwo n'abaana nga babadde tebabeerangako n'abakyala nabo bakibakola, naye nti nze bampisiza mu mbeera eri nga bamaze okuntayirira. Yamba amagezi ngende mu basawo bayinza okunnyambako okulaba ng'ekyo kiyinza okuvaawo. Era nagamba n'akasente bwe mba ninamu akasente nfune wempangiza kubanga ensimbi ezigenda wano nnyingi. Era kino kyonna nakigondera nengenda nefuna akayumba eyo ku sente zeyandekera nenkasasula nentandika obulamu obw'okweyiiya. Nagaana okgenda mu ssabo newankubadde bino byonna byali bintuuseeko, naye nali nkyayina okukkiriza muli. Naye ate neŋŋaana okuddamu okugenda mu kkanisa. Mu ssabo saagendayo ne mu kkanisa saagendayo. Naye obulamu bwange bwenzize ntambuliramu okumala ebbanga eryo lyonna bweyinabye bwakyayira ddala. Ekitonde ekiyitibwa ekikyala sikyagalira ddala. Natandika okujjukira ebigambo omwami ono bye yayogera nendaba nga bitandise okutuukira ku bulamu bwange. Yaŋŋamba nti ne bwe nneegatta n'omuntu waliwo bingi bitasobola kutuukibwako era n'okuzaala kuyinza okumbeera okuzibu. Ebigambo ebyo byandeetera okwekyawa. Ndeekyawa nembeera mu bulamu obwanguba Mukama bwanjagaliza okubeeramu, nenzikiriza mbeere mu bulamu obwo. Mbaddewo nga ngenda nenoonya nembaako bwempakasa nenfuna ekyokulya. Obulamu bwange ne bweyimirirawo okulya singa nfuna ekyokulya. Ebisigadde Mukama waanayagalira okuntwala antwale. Ekyamazima ekimu ku bintu bye bankola kwe kubanga ne bwe ntunuulira omukazi omuwala yenna ate mpulira busungu. Bannyinaze bajja naye nakyo kyalabikirako ku bo nga saagala bansemberere. Kituufu baayagala nnyo nzireyo, naye obulamu bwange bwali tebusobola kujja mu famire eyo. Obulamu bwange tebukyasobola nakubeera mu bantu. Naye njagala kubeera nzekka bwe nfuna ekyokulya nga nzira mu kayumba kange nga neebaka.